The way he was acting, of course I'm going to turn on that video. He's all acting all I think my submission here, I want to say, guys, it is bad. I will agree with Babs. 2, but I also want us to be sensitive to both parties, both Weasel and Zawedde, because she went in with a good heart to help on her own money and her own will. So tugezeko kuprotectinga bonna, but we also need to really stand for privacy purposes. Yes. I don't disagree with her. She has a point. She does have a point, but she had to protect herself. Yeah. Jackie, the thing is, recording and releasing are two different things. It's okay to record for your safety, for, you know, in case these things get to court and out of hand. But at what point do you release this information? And say, well, was it like that was like what was upsetting? Because if this guy still needs help, needs rehab, needs all this, is this gonna help the situation or is it gonna worsen the situation? Like him waking up to all this on media. Actually, he's going to get more help, Babs. He's going to get more help because of this. He may go back to Uganda. He may get... Oyo Weasel senga sa America. Sengo yo Zawedde taina man. Neka milioni mwenyewe na esi mmere kulia. Neka batero maze nonnemera konze munnaye sinagenda mu makoti. Neka video nalabye kalabe. Okay, so telwaki Zawedde kati munne nadi. Sendoza manyo mukasamire nsana potense. I think you know, like Weasel yabadde anywedde nga bw'omanyi abantu ambwe banywa omwenge abamu bakaaba people become emotional. Kitegeera naye kati reaction nga Jackie bw'abadde agamba naye nekyo tumanyi oba ddala ani Juliet yeya recordings, so we can't prove that. Okiraba tuyinza okubeera ano omugamba mukasa Zawedde ali known okurecordinga na sharing ebintu ebyo. Eyo yo it's buli omu abamanyi bakimanyi. Ekyokubiri wulira ekyokubiri eno video yabadde ku camera yewaka. Ewaka kati nze camera zange nze nina access. N'omuntu atali ne bwaba tenant sisobola ku access ku camera zewaka. Okitegedde. So okujjako kyeddala byemu ekyagenze okujijja ku guli yange nengi sharing. Kati clip yagenze waseguya yo yabadde wakuba mulimu clips nyingi walondera nga oli ayogera ne seguya oba was it Weasel oba something like that nga linnya lya seguya mwe liri wabukedde okitegeera naye nga nze ndowooza singa ne moment Weasel gyasabiddemu okudda ewaka singa abadde nti abadde soba n'agamba nti bannaye nsaba kuddayo Uganda mungulira tiketi yoba biki omuntu n'agana okyali badde different. Nenze being that kati wulira mukasa waliwo abantu nga bali. Have you ever been with friends that are you know toxic, manipulative, ne bakukwata ku weak points zo like ng'ovuddeko na recording and agamba you know have you ever been in a situation like that? Nti ayagala akulabise nga for them the motive akulabise kubanga ono omuntu bwembanja ekintu bwoba kyagala tova mu bbanga n'osooka n'onywa n'ovaako n'okisaba ayinza okubanga yakisaba dda ng'alina soba nebigaana n'agamba kamunywere olaba nze ndowooza Zawedde kati atike Weasel akome kuba kati Chameleon I think right now tali mu mbeera mbi nga luwe yagendera so he can take care of him for now. Ona akomewo Uganda kuba kati ebizibu bijja kujja mu butuufu. The worst can happen. Okitegeera? Amutike wanaamulebera n'amuddi. Kuba twagala amaziga ate tugambe bannange beefumise ate biki kuba kati omuntu wanywamu they can react anyhow.
So oyinza okwesanga becomes dangerous. Kiwulira. Naye bambi ndowooza machas kati nga bw'asabye yanumye ng'akaaba mambi nkwagala nnyo. Anti kati awo olabira ddala nti no yabadde na influence ya alcohol. Okiraba kubanga wedde ebimu ayogera bwamuswitiza. He was not like he was really rude oba nti yabadde bad towards him. Naye wabaddemu ne influence y'omwenge. Naye kati nga bw'akisabye publicly nti kikaminze out amute akomewo Uganda. Asigaze omulwadde nga bw'anaakuba ku matu n'omulwadde naye akomewo afune emirembe kuba kati bagenda tandika mujajinga. Ekyali eky'emirembe kati kifuuse kizibu. Okitegeera? So that is my... Kati olaba mukasa simanyi obadde bino ebintu bye bagamba okwoza n'oyanika mu ttaka yali yakola bulungi tusiimye tuli basanyufu kati ate gye biggweredde byebyo bye bagamba if you overstay you're welcome byebyo ebivaamu tufunye sad story naddayo tufunye sad story bye mama bulamusizaako bali mukasa lwaki ogenze mangu naawe tubale tulinaku ebibunzo Kitegedde Maureen, it's so sad. Okubeera mu guni nga you have to expose one another. Nga gwe, you know, mofuna. Anyway, nze nga omuntu si believing nga mu exposing muntu their privacy chetwogedde no ngamba kino. Look for your, you know, look at this. Look at the message he sent me. Look at what. No, she's protecting. Unless. No, Jackie, what you fail to understand is recording and releasing are two different things. It's okay to record to protect yourself, but was this the right time to release that? I will agree with that because you're my friend, because I don't know the facts. Anyway. Bob is my Anyway, nze gundi yange kwekyo kati kabaata tweyongereyo ekyo kiwedde. And I still feel sad for Weasel. I'll follow up if he needs any help that I can, you know, render. I'll gladly do that because that's very unfortunate and sad. Nze ng'omuntu sikiwagira, you know, to kick somebody when they're already down. Hey. Kati nkugambye she's my friend. Kati okulwaki oyeebuza? Bonna nze mbakokenekitinzeeko. Wadde emikwano Jackie. Tewajja ku TikTok wano singa kati ani mukwano gwo? Tewali era singa siriiko. Naye kati olina emikwano gibambi. Okitegera wandibadde onoonyaako ki kuno ku TikTok oba sikumanyi bambi era connection yali wakabaata. TikTok etwala obudde by the way sikyalina bidala byenkola mbeera ku TikTok. Jackie namufunira emikwano egy'omugaso nga mmwe babaabuzi naye ne yeefunira egitali gya mugaso gye Kim Love.